Oluwulidde kayimba ako mulimu mwana mwala Jowilanda mulimu Nyanda bamuyita Nyanda mulimu Ava Peace tulinamu Nina Rose Zafaran naye mwali timu eyo yeegase y'abantu omukaaga okubanga bakola oluyimba olwo. Of course Jeff Chiwa yasoda okuba nti producing oluyimba olwo ne lufuluma nga bwe luteekeddwa okubanga lufuluma nga bw'obalaba awo kaakati abantu bangi ku social media bavuddeyo kubanga bemulugunya ku bantu baneno nga bw'obalaba. Tujja kukkiriza nti mulimu abatandika obutandisi. Nina Rose tatandise leero abadde ayimba ebbanga lyonna era so amusa mu upcoming abatandika obutandisi. Ava Peace tuyinza okukkiriza nti ye upcoming era ayongera bwongeza okuba nti atumbula ekitono kye yeetaaga okubanga mumuwagira era bannaye mumwagale. Tuyinako omwana muwala Zafaran ye tukkiriza nti naye atandika butandisi. Career ye agitandika butandisi era naye asaba buwagizi bwammwe okubanga mukola ki mumuwagira. Tulinako Jowilanda abaddewo kebbanga batujja kukkiriza nti naye bannaye mumwongera amatu okuba nti ekitoyi kyakola kyakikulakulanya. Bonna sigenda genda nga mmenya omu ku omu naye ngenda kusaba Lawrence ndabyeko abantu bangi ku social media bavuddeyo kwekwasa nti tebamanyi na nnyimba zaabwe. Oyina agamba nti Jowilanda nze simanyi na byayimba nti Zafaran simanyi ye yaliwa Ava Peace ye yaliwa eyakuyimbira Shabada tomumanyi ne bantu mmwe bannange nsaba ofuneyo oluyimba ku luyimba olw'abantu ez'abantu abo tugenda zisampolingamuko embaweyo ennyimba omu ku omu Nina Rose nga bonna nga bw'obalabaawo kati demo ngambye nti mu butuufu tobawulirangako nzikiriza nti buli luyimba lw'omu kwabo boolabaawo wali oyina gwe wali owuliddeko wali oyina gwe wali owuliddeko era bw'oluwulira ogamba nti byono so si kyakwekanga si kyakwebuzaabuza. Kuliko n'oyo omwana muwala gwe bayita Nanda Love abasinga gwe badde babuzaabuza nga bagamba nti mulenzi muwala so saagala era mubuzeebuze. You can literally tell nti mwana muwala. Bavuddeyo kukola oluyimba lwabwe kuchakala na Kubwa rwenzikiriza nti lukoze bulungi nnyo so far because talkability bebagirina and sometimes in business ekintu ekibate kitambudde nga bw'okibala naye ng'ate abantu bakola kikiri mu matu g'abantu that is a plus already because they are trending. Ena wiki eweddeko whether weekend yonna eweddeko nga tuli kwabo weekend etandise tuli ku bantu bebamu ekiraga nti balina kye bali mukola okufuba okulaba nti bepromotinga ate era nabo batumbula talenti zaabwe ng'abantu. Nze ngenda kubasaba bannayuganda talenti zino ento era talenti empya tuziwa amatu. Give people a chance. Nawe gye watandikira si gy'oli kakati omuntu ono muwe chance oleme mu discouraginga oleme mu discouraging agamba nti ogenda malako togenda kusobola bibirerere nga byenzize ndaba. N'ekirala ningenda kusabira abayimbi bano nga bwe mbalaba awo Rachel Ray ne tiimu yonna nga bw'ogiraba ey'abayimbi abo. Sometimes omuntu bakukritikinga mu ngeri gy'agadde okukritikingamu nayogera negativity nayogera ebitakusanyusa eyo kikuwaliriza okuba nti ate okola nnyo kikuwaliriza okuprovinga abantu bano nti osobola because bw'owuliriza omu ku omu ku bano abaana buli omu ali talented buli omu amanyi okuyimba naye kakati bwe mukikwata kyonna ne mukiyiwa tulina ogwo omuze bannayuganda ogw'okuyiwa amazzi ku muliro zikiza ekintu tubawe chance tubawulirize n'akayimba bane tukaagale bakayita kuchakala na Kubwa akayimba kalungi by the way bw'okawuliriza naye nalabye comments z'abantu nga banyiivu nnyo nga bye boogera ate baboogerera bubi nnyo so tuweeko ku sample y'akayimba kamu ez'abantu abo nonna nga bw'obalaba tugenda kubanga tuzibawa era ojja mmanyi ono Rachel Ray oli Nina Rose ono Zafarani Ava Peace bonna nga bwe bali ogenda kubanga obategeera. Nkwaniriza mu program kiri kitya nga sinaba kutwala mu buyimbo obwo nga bwe mbukusuubiza njagala okwebaza gwe atwekumiddeko nkujukiza nti Zula's Chicken bebatikamu ensimbi ayagala